Era kama tubamala omutuuka mu wema ye kati abuuza abamasaza n'abakulu b'ebitongole ab'enjawulo atuuse ewambuuli okwaniriza okusityaza obutanda Ssaabasajja Kabaka asabadde mulwadde nnyo abaana bali balowooza nti afudde naye waale Engineer Edward Waswa Sekatawa omu n'akulira bulungi wansi owangaali Ssaabasajja engalo ezo tezimala bannange n'olukiiko n'abakola ebyekikugu. Amayi Katikkiro Kabaka bwe yasiima okutandika okuzimba amalwaliro mu masaza, minisitule yakwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okulondoola ensonga ya pulaani. Mu bitundu ebimu twatawaanyizibwa, naye bwe twajja wano Ennyenga aba divisioni baayaayaana okulaba nti bagiyisa. Badivisioni ne babaga temulina buyinza mugireete, ne bagiyisa mu bwangu ne ssente esasulirwa eddwaliro wano Ekyaggwe we wokka ng'ab'obuyinza be baasasula. Eddwaliro lya Kabaka eryo pulaani yaalyo baagiyisa nga tebatuggyeeko wadde siringi 10. Embuga y'essaza Kyaggwe wali muggulu yeeyongedde okuyooyootebwa. Era ssebo Oweekitiibwa Katikkiro, tuzimbyewo ekkakkalabizo
ery'omulembe okwongera ku makakalabizo agabaddewo. Ono nno yabunidde ddala amasaza gonna era twasobodde okuweerezanga abo abaweerezanga abamanyi okukozesa tekinologi obulungi basobola okuweereza ebintu bye bakola era nebaza nnyo minisita w'amawulire omulimu ogwo ne ttiimu ye bagikola bulungi nnyo n'abamasaza mwebale nnyo okukola bulungi bwansi. Naye kansoosowazeeyo ow'essaza lino wadde si ssaza lyange nnyo naye ndyagala kuba bakola bulungi bwansi. Ab'Ebuddu mwebale nnyo 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 okukola bulungi bwansi ate buli mwezi bakola ate mu bifo eby'enjawulo ne baweereza n'amawulire. N'abamasaza abalala mukola bulungi bwansi naddala ng'essingo mukwenda naawe weebale. Timwesoolayo okuweereza Kabaka era ne bajjajjaffe kye baakola nammwe ne mutambulira mu buufu obwo. Okuva edda mu Buganda Kabaka aba n'omwami okuva ku kyalo okutuulira ddala Katikkiro ng'ono ayogera nammwe olwaleero. Obuweereza bwa Kabaka tebuliiko oyo abulimu gw'ayamba, yeeyamba yekka. Era mu abaami mumanyi bino ntera okubibagamba, naye ab'ennyenga nasemba okujja eno oba mu ttoffaali oba nasemba ddi babadde baludde. Nabuuza abaami nga mwe mwajja mu Bulange nti omwana gw'olineeko omugulira emmere nti ye, nti omusasulira ebisale by'amasomero nti ye, bw'alwala omujjanjaba nti ye, omuwa engoye nti ye. Ne mubuuza nti ani akusasula okukola ebyo? Oyinza okgenda mu masaŋŋanzira n'ogaa nti obwannakyewa bunzita kubanga ndalirira abaana be nazaala. Era ne mbabuuza nti Buganda kyeki? Naye nti Buganda bye baffe nti awo nno tumuŋŋambanga nti mukola bwannakyewa, mukola mirimu gyammwe. Twebaza Oweekitiibwa Katikkiro okusiima omukolo gwa bulungi bwansi ne gubeera mu disitulikiti yange ey'Ebuyikwe, era ebigambo byayogedde tubitutte naddala eby'okuteekateeka ebibuga bya disitulikiti eno okulaba nga wabeerawo enkola ennungi nga oyita mu kibuga naawe nga kikusanyusa. Era message abantu ba Buganda bagifunye era n'abakozi ba gavumenti babaddewo ne bamanya ki kye balina okukola okulaba nga tuteekateeka ebibuga byaffe bulungi. Twebaza era Katikkiro okutusiima ne minisita wa local government oba minisita wa gavumenti ez'ebitundu okulaba nga yeffe disitulikiti yokka we bazimba eddwaliro ne tukola pulaani ku ssente nga tetubasabye wadde 10 aba Buganda, ate nga amadisitulikiti amalala basaba ssente ne balemesa n'emirimu okutambula. Era mu nkola ey'okulaba nga federo Buganda yeddiza ebintu byayo nga disitulikiti y'Ebuyikwe tuli mu nteekateeka okulaba nga tudduukirira omulango ogwo. Era wano wensimira abakulembeze bannange okulaba nga ffe eno enkola twagitambuza dda nga disitulikiti negula ettaka lyayo tutandise n'okuzimba ekitebe, era essaawa zonna tugenda kuva ku mbuga ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Obutonde bw'ensi ffe nga Abanakyagwe nga tusobola obukuuma. Ekyokubiri, njagala okwebaza Buganda olw'obulamu okulaba nti tuli mu kuzimba eddwaliro lyaffe erigenda okuyamba Abanakyagwe, Bannabuyikwe, so njagala okwebaza Buganda.